نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aweshiba Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebyengero ebingi byatuwa Allah entakera. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ebyengera byatuwa. Tumwebaza Allah olw'akaseera kano katuwadde okubaako bye tujjukanyako ku ddiini yaffe. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala tugenda bajjukiza obulungi obuli mu kuzza obujja enkola z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oba okuzza obujja enkola yonna nga ntuufu mu Busiraamu ebadde yeerabiddwa n'akabi akali mu kuzuula mu ddiini y'Obusiraamu. Tubeebaza Abatahira Islamic Center abatuusaako emisomo gino. Tubasaba okubawagira daawa eno ebeere ng'etambula. Abantu bano mubakubireyo ku ssimu zaabwe. Bw'oba olina omutwalo, olina emitwalo ebiri, gituyambeko daawa eno etambule. 0704 95 4680 0704 95 4680 oba 0776 85 6115 era ejja kuleeta Tahira Islamic Center. Mu kitabo ky'enkutte kya Sheikh Imam Nawawi rahimahullah yayitamu omulyango mu Riyadh Salihin. Omulyango yaguyita baabu fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'a. Yagutuma nti omulyango ogw'omuntu okuzza obujja enkola z'Obusiraamu n'omuntu okubeera nti agunjaawo enkola yonna mu Busiraamu. Sheikh yaleeta aya 2 zetugenda okulaba ne hadithi emu. Aya gye yasooka nayo eva mu suratu Al-Furqan. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. آية زبري zirimu okulaga omukkiriza ebbanga lyonna okusaba nnyo Allah mufuule oyo alabirwako obulungamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Abakkiriza abaami n'abakyala basaba Allah abafuulire abaami baabwe abakyala baabwe nga kyakusanyusa eri amaaso gaabwe. Bimaana nti mukyala oba omutunuddeko akuzza omutima, oba ne bwabanga ebikolwa bye birungi mukyala w'oyo. Olaba Allah wagamba nti fassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Fahadhihi tasurru zawjiha. Omukyala eyeeyisa obulungi, akuuma obwereere bwe, omukyala asaalako ekiro butuufu asanyusa bbaawe. Naye si kye twagadde mu aya ega nti waja'alna lilmuttaqina imama. Hadha huwa shahid, yani ij'alna lilmuttaqina a'imma, ay Allah tufuule nfuulanze siraj eri abakkiriza nga a'imma. Lwaki omukulembeze mu Busiraamu yoyo abantu gebalabirako obulungamu. Akati omulamu gwaffe gugamba nti obukulu bw'okuzza obujja sunna. Yalibadde Omusiraamu obuvunaanyizibwa abeere muwalimu, abeere musaaze ng'alwana nnyo awangaalira okuzza obujja enkola mu nkola z'Obusiraamu entuufu.
wabula nga tabeeramu abo bagunjaawo ebikyamu mu Busiraamu. Ay yuqtada bina almuttaquun, tusaba Allah tufuule nga abantu batugoberera batumanyiko bulungamu fi af'alina, mu bikolwa byaffe, wa aqwalina, n'ebigambo byaffe, fima naf'al wa fima natruku. Allah nfuula nze Faisal ng'ebbanga lyonna abantu bandabirako bulungamu, ntegereka nga ebikolwa byange ebigambo byange bisikiriza abantu okulungama. Fa innal mu'min, kubanga omukkiriza, wala siyama ahlul ilm yuqtada bihim, kimanye akhil karim nti ebbanga lyonna omukkiriza naddala nga yagenda n'asomako ku ddiini abantu bamutunuulira nnyo. Seeka bw'agenda mu lumbe nange omusaaze nteekeddwa kugenda kubanga eddiini yange njijja kwani kuseeka. Kati sabanga nnyo omukkiriza, waja'alna lilmuttaqiina imama, ay Allah nfuula alladhi yuqtada bihi, ng'abantu bannungamirako. Kati aya aseeka gye yasoosa yali badde ng'omusiraamu ebbanga lyonna yeerwanako ng'ebikolwa byo bisikiriza abantu okulungama, wabula tobasindika busindisa ate mu bizuule na byonoono mu Busiraamu. Era mu suratul al-Anbiya Allah aganti waja'alnahum a'immatan yahduuna bi amrina. Weshiba Allah bwe mala okwogera ku ba Ibrahim, ba Ishaqa n'abalala yakomekereza bateekako siiru naga nti ja'alnahum, nabafuula a'immatan yahduuna bi amrina, ay sayyarnahum a'immatan ulama yahduuna an-nas, ay yadullunahum ala dinillah bi amrillah. Allah yafuula bannabbi be nga baali kyakulabirako kirungi. Kati omusiraamu ateekeddwa okubanga gy'awangaaliza yenna abeere seeka nga imaamu ku muzikiti ng'abantu olabikako sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga Allah bw'ayogedde ku bannabbi be naga nti waja'alnahum a'imma yad'uuna bi amrina. Allah yabafuula bannabbi be nga kyakulabirako kirungi ng'abantu babalungamirako. Mu hadithi Sheikh gy'aleese, hadithi mpanvu, lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Amr an Abi Amr Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, agamba hadithi eno azimun, hadithi eno nkulu nnyo abatulaba, wa huwa hadithun azim yatabayyanu minhu hirsu nabi sallallahu alayhi wasallama wa shafaqatihi ala ummatihi. Tugenda kulaba hadithi eno ng'erimu okuwankawanka kwa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayina ekisa eri umma eno. Hadithi eno etukuutira okubeera abayanguyirira obulungi, kubanga omubaka Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi fabainama hum ma'a rasulillah, Abdullah Jarir ibn Abdillah tunyumiza, tulimu baba omubaka Muhammad fi awwali nahar, kumacha, idh jaa qaumun, ne wajjayo ekibinja, ammatuhum min Mudar, ekibinja kino kyali kiva mu kika kya Mudar, au kulluhum min Mudar, mujtaban nimar mutakallidi suyuf. Abantu bano bajja baali bambadde kumpi bukete naye nga bakutte ebitala, yani anna al-insan laysa alayhi illa thawba qad ijtabahu yasturu bihi awratah. Bajja maaso g'omubaka Muhammad ab'ekika kya Mudar ng'omuntu abisseeko bubisi bwereere, وقد ربط على رقبته ومعهم السيوف اعتدادا لما يؤمرون به من الجهاد. bali basajja balwanyi nga beteefuteefu singa balagirwa okulwana, bali n'ebitala byabwe. Jukira omubaka atudde masjid, ekibinja kizze, bazze gyali bambadde bubi nga balabikya bwavu bwereere. fatama'ara wajhu nabii sallallahu alayhi wasallam, mbaka Muhammad bwe yatunula ku basajja bano mbutuufu yafuna ennyike ku mutima, yani taghayyara wa talawwana lima raa fihim min alhaja. Omubaka yalaba abasahaba bano yagenda balabanga mbutuufu beetaavu nnyo kubanga bazze kumpi bali bwereere. Wa hum min Mudar,
jukira bava mu kika kyaba Mudar wa min ashrafi qabail al-arab ekika kino kimanyiddwako nti bimu ku bika ebiki ebyebbeeyi waqad balagat bihim min alhaja ila hadha alhal bambi obwavu bwali batuuse awateetaagisa ثم دخل بيته ثم خرج ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ثم خطب الناس mpaka Muhammad yayingira mu nnyumba ye yali kumpi n'omuzikiti n'afuluma ng'embeera emukoze eki emusobedde abasajja bazze bangi obwavu bubaluma n'alagira Bilaali n'akola atya n'ayaziina ne bakima esswala amanyamu bagamba nti yali salatu dhuhur wallahu a'lam bisawab omubaka Muhammad yalinnya ekituuti fahamida Allah kama hiya aadatuhu yalinnya ekituuti sallallahu alaihi wasallam yali nkola ye sallallahu alaihi wasallam era wano watuyimiriddewo faida mugaso mukulu nnyo guno omuntu yenna ng'oyimiridde okwogerera abasiraamu hamdullah olina okutendereza ani wassalatu ala nabi wahathuhum n'okubakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala omubaka yalinnya ekituuti ثم قرأ قوله تبارك وتعالى ناسم آية زنو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء آية سوكا نايون لكم آيين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومبكى محمد يبسمر آيزو zalimu okubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okubabuulira ebyo jjukira bali batudde wali abeetaavu thumma hatha ala sadaqa oluvannyuma n'abeera nga basahaba bakuutira okukola kutya okuwaayo naga ntasaddaqa arrajul bidinaarihi tasaddaq bidirhamihi tasaddaq bithawbihi tasaddaq bisaa'i burrihi tasaddaq bisaa'i tamrihi hatta dhakara walau bishiqqi tamr omubaka Muhammad yabakuutira nti alina ekyokuwaayo akikola atya akiweeyo asobola okuwaayo olugoye asobola okuwaayo kyonna kyasobodde وكان الصحابة بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير بالصحابة بالنبي محمد baali basajja bangu nnyo singa omuntu wali obango balagidde ensonga yonna ey'obusiraamu wa asra'uhum ilayhi bayanguwanga mangu wano Sheikh Siraji mbaka abalagidde kukola ki kuwaayo wa ashadduhum musabaqa tebaali ngaffe imaamu asobola okuyimirira n'asonda omutwalo gwa ssente kumala ennaku 2 nga musonda balubu mu nzigiti ne basahaba si bwe baali omubaka yabalagira nti bannaye muweeyo bayanguwa mangu fakharaju ila buyutihim fajaa'u bisadaqat baayifuluma ne bagenda ne bajja ne saddaqa hatta jaa rajulun omu kubo yajja n'ekisero nga mulimu gold naye haditha ekinyumiza nti yali tasobola namukola ki namusitula mu ngalo muno olw'obungi Jarir omunyumi wa haditha atugamba yagalaba entuumu y'engoye entuumu y'emmere n'ebirala bingi abasahaba bakola ki babireese olw'okumala okulaba munnaabo ono yabasoomozezza yaani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okulaba jjukira luli bajjidde abasajja yafunyeemu ki enyiike n'abasaasira n'alagira abasahaba bakole batya baweeyo oluvannyuma bamala okuleeta ebintu entuumu z'emmere omubaka n'afunamu kasimayiro ku maaso n'abagamba nti abange man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنة
sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim shay. Omubaka yabaga nti bange munnammona abasoose okukola ekikolwa kino ekyokuwaayo mbalagidde, kati buli muntu yenna anaakikolanga n'osooka banno ku mulimu gwonna mu Busiraamu ojja kufunanga empeera ggwe na buli yenna anaakugoberera mu mulimu ogwo ng'ate tebakendeezebbwa. Naga nti waman sanna, era buli muntu yenna atandikawo enkola enkyamu, buli yenna anaagigoberera ajja kubeera nga afunamu omusango. Walmuraadu bisunna, sunna eyogerwako wano Seeka agamba Uthaymin, ibtadaa al-amala bisunna, ye muntu okubeera nti gwasoose mu muzikiti gwammwe okukolera ku nkola yani y'omubaka Muhammad. Katugeze nti abantu badde bayingira mu muzikiti nga bayingiza kugulu kwa ddyo kwa kono, gwe n'obagamba nti banne tuyingiza kugulu kwaki kwa ddyo, n'obeera nga gwatandise enkola eyo, kubanga enkola yennyini mu Busiraamu ekola ki? Mweri, wabula ogi revivinze, ogiziza bujja. Walaysa man ahdatha, hadith eno etera okwesembesebwa abantu abamu abaagala okuzuula mu ddiini. Sheikh Uthaymin agamba li anna man ahdatha fi lislam ma laysa minhu fahuwa raddu wa laysa bihasan. Omuntu yenna aba atandiseewo ekintu mu Busiraamu ng'asinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kimuddizibwa kubanga si kirungi. Lakin almuraadu biman sanna ay man saara awwalu man amila biha, ebbanga ly'omala nga gwatusoose okukola enkola mu nkola z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntegeeza ki? Lwana nnyo Omusiraamu ebbanga lyonna obeere nga banno ky'olaba bagayaaliridde mu kitundu ky'owangaalire, olaba nga abasajja baamu basalako ebirevu byabwe, gwe beera asoose okikola ki? Okikuza bakulabireko. Abakyala mu muzikiti gwammwe nga tebambala jilbaabu zaabwe, bagambe mwambale jilbaabu, oba gwe kale gitandike. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Omuntu yenna asosonkereza banne n'abasooka okukola enkola mu nkola za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ofuna empeera. Oba ntegerekeka? Kakati Sheikh Uthaymin yatuleetera ensonga zino 3 muzirabe. Mu Busiraamu tuyina ebintu 3 bitera tukonfusinga. Tuyina kyebata sunnatan sayyi'atan, waliwo enkola nga mbi, wahiya albid'a, kwe kuzuula mu ddiini, fahiya sayyi'a, kibi. Wa in istahsanaha man sannaha, gye bali abakalukalu n'atandikawo ekintu n'akisiiga akazigo, newankubadde okituumye nti kirungi, teriyo kintu kirungi. Imaamu Malik yagamba nti omuntu yenna man ibtadaa shay'an yaraahu hasana faqad za'ama anna Muhammada khana ar-risala. Buli wotandikawo enkola yonna mu Busiraamu oba otulowoozesa nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamutuma n'atakola ki? N'atatuusa. Kale omubaka yaga nti kullu bid'atin dalaala. Kakati yenkola esooka, tulina enkola za mirundi emeka? Esooka yenkola enzuule, eyo bwa bwononefu. Ekyokubiri, as-sunna al-hasana, waliwo enkola nga nnungi, an yakuna al-insan awwalu man yubadir ilayha. Waliwo enkola nga mweri mu Busiraamu n'obeera nga gwe siraaje gwagikoze nga gwotusoose okugikola naye nga si mpya, gye twogeddeko yeebadde nki? Mbi ng'ate mpya. Wabula kintu kisobola okuba nga kipya mu society mwewangaalya naye nga kikadde mu buki? Mu Busiraamu. Mathal, okugeza haala arrajul alladhi baadara bisadaqa. Bamba mbadde mugoberera bulungi hadithi yaffe gye tubaddemu. Omusajja ono akulembedde banne mu kukola ki? Mu kusaddaaka. Kubanga okusaddaaka nkola mu nkola z'Obusiraamu enki? Entuufu. Ekyokusatu,
waliwo enkola mu busiraamu ng'abantu baali bagifiisa bufiisa, gwe n'ogikola ki? N'ogizza obujja. Okugeza nadde nsomako mu kitabo kiyita alwasiya bibadi shibuhu sunan almansiya, kitabo sheekh yateekamu essunna zokka abantu ze beerabira. Tegereka nalemu essunna ng'omubaka Muhammad enkuba bwe yatonyanga yajjangako ekitambaala kye, nam enkuba esooka nemukola ki? Nemutonyako alayhi salatu. Kati enkola mu nkola z'omubaka oso ogitujjukiza olukuba nga lutandise n'ojjako enkofiira yo bulungi, enkuba nekola ki? Eyesooka. Hatha sunna. Kati tuyinza okuba nga mutuufu mwekiri mu busiraamu nga tekiwulirangako, gwe n'okizuukusa ekibadde kyafiisibwa. Zeze ensonga 3. Tugambye ensonga esooka waliwo ebizuule mu ddiini nga tebirina kakwate konna wadde ensibuko ebikyamu. N'wabaawo enkola nga gwe akulembedde banno gikola, ng'ono omusajja eyakulembera banne mu kuwaayo. N'wabaawo te n'enkola nga ye abantu baali bagiviirako ddala, gwe n'ogamba kanjizza obuki? Kambajjukizeeyo endala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiro yazuukukanga ku salatul layl n'asoma aya zino ezisembayo mu suratu Ali Imran. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آية زي سماه سورة آل عمران kiri mu sunna za mbaka okubeera nti ozuukuseko ekiro n'ozisoma aya ezo mina sunna. Kati oyinza okulaba nga abantu b'omuzikiti gwammwe bazigayaalira, gwe n'okikola ki? N'okizza obujja, ofunamu empeera. Falhasil hadithi eyo yonna tufunamu ki? Anna man sanna fil islami sunnatan hasana, omuntu yenna azza obujja enkola y'omubaka Muhammad, wala sunnatan illa seka teriyo sunna nungi okujjako ma jaa bihi shar'u. Kyebata sunna ebanga bw'otunulira mu mateeka g'obusiraamu nga mwekiri thabata, falahu ajruhu ajruha oba oyina empeera, wa ajru man amila bihi min ba'd. Ntegereka wuli ekigambo kya Sheikh Uthaymin nga tuva ku hadithi eyo. وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه. waliwo abantu abakalaba abazuula mu ddiini ya Allah hadithi eno batera gyesembesa mu bukyamu era batera gisema gyetandikira gyesembera, kubanga tugirabye eri ng'omubaka ali mu muzikiti, abaavu bazze bwe bamaze okujja n'alagira eswala n'ekimwa ne basaala, oluvannyuma n'alagira abantu bakole ki? Baweeyo. Kati omu bwe yabasooka okuwaayo, omubaka n'alyoka abaga nti bannange omuntu atandise enkola entuufu. So waliwo abantu abasembesa hadithi eno mu ngeri y'okuwubisa abantu n'okunywezaawo ebizuule mu ddiini. Sheikh Uthaymin agamba fayabtadi'una adhkaran, batandikawo adhkari, wayabtadi'una salawatan ma anzala Allahu biha min sultan. Otera okulaba emizikiti egimu eswala bweggwa seeka n'abaako dhikiri zaleeta, naye nga dhikiri ezo ne bw'ozinoonya mu katabo akalimu adhkari tezikola ki? Teziriimu, naye ku lwalaba nga birungi. Oba ntegereka. Thumma yaquluun, bwebabuuza nemuga nti seeka Siraaji ng'oleesa ate dhikiri zesikola ki? Nga hadhihi sunnatun hasana, siyowayo ni sunna nnungi. Naqul, Sheikh Uthaymin agamba la, oyo mugambanga kimu nti nedda, kullu bid'atin dalaala wa kulluha sayyi'a. Buli kizuule mu busiraamu kiba kyonoono. Walaysa fil bid'a min alhasan,
tewaliyo bid'a nnungi. Lakin almuradu fi lhadith, hadith gye tusomyeko eraga nti omuntu oyo aba atukulembedde mu kuzza obujja sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omugaso omulala tufuna mu hadith eyo. Wa fi hadha alhadith, mu hadith tufunamu at-targhib fi fi'li sunan allati umitat wa turikat wa hujirat. Tuteekeddwa abasiraamu okubeera nga tuwankawanka, okubeera nga tukola sunna z'omubaka Muhammad ezo allati umitat, abantu ze baaviirako ddala oba ze baasenguka obusengu. Fa innahu yuktabu liman ahyaaha ajraha wa ajru man amila biha. Kimanye buli wonooza okusa sunna ojja kufuna empeera na buli yenna anaagikolerako. Era mu hadithi eyo wa fihi at-tahdhir, hadithi eno erimu twekesa as-sunan as-sayyi'a, okuzuula mu ddiini. Wa anna man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha, buli w'okulembera banno mu kuzuula mu ddiini oyina ekizibu, oyina omusango, na buli yenna okugeza eyazuula bye tulaba wano mu Uganda, eyazuula mawuledi ezo, eyazuula edduwa za 40 ne gyali mu kabuli olwaliro afuna wadde yafa emyaka 2 ebiyise. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyama, mbaka akikomekeza ogenda funa emisa buli yenna anagoberera. Kati hadisi tufunamu obukulu bw'okugoberera sunna za nabbi n'obuzibu obuli mu kugunjaawo. Onazizza obujja sunna atufunako empeera, na buli yenna n'akola sunna eyo, n'ono yennyini azudde naye atufunako emisango. Tugende mu maaso. Kati abooluganda, bino bwe ku bubenje obuva mu kuzuula mu ddiini. Ensonga zino 6 muzitwale nga nkulu nnyo. Omuntu azudde mu ddiini, kubanga wali tulabye nti azizza obujja sunna afuna empeera, wabula ate gwazudde oyina obuzibu buno. Gwazudde mu ddiini oyina ensonga zino. Ekisooka sagasera gye wandiika, awalan obubenje buli mu kuzuula anna mabtada'a fahuwa dalal binassi alqur'ani wassunna. Akabenje akasooka, buli woozuula mu busiraamu buba bubuze, obujulizi tugenda buba kuva mu Qur'ani ne sunna. Kobeere ng'okiyise ndi kirungi kitya, kababeere nga bakuŋŋaanye ng'ekidaala kya bbeeyi nnyo kitya, muba kububuze. Wadhalik, Sheikh atuwa ensonga Sheikh Uthaymin, anna ma jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fahuwa al-haqq. Kye bayita amazima mu busiraamu kyekyo ekyajja n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati ekitali ekyo oba buki? Kati point esooka nti omuntu akoze bid'a abeera ku bubuze. Giwandiike. Lwaki? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Suratu Yunus aya 32. Buli wooteekawo, buli amazima wegajja n'oleeta ekyo nnyume kyago, oba otututte mu bubuze. Katugambye akabenje akasooka mu muntu okuzuula mu ddiini aba abuza abantu. Kabeere n'abantu bangi batya, ekitera okwewuunyisa abantu nti ebintu ebizuule osanga ekidaala nga n'emmotoka zikoma eri mu sitenseni. Olwo oli awo n'olowooza nti bali ku bulki ku buluŋŋamu, naye Allah agamba famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Ono bujulizi kuva mu Qur'ani, okuva mu sunna. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala. Tugambye point yaffe egambye nti buli woozuula mu ddiini oba ogenze mu buki mu bubuze. Sheikh Uthaymin yagamba wa ma'lum anna al-mu'min la yakhtar an yattabi'a tariqa ad-dallin alladhina yatabarra'u minhum al-musalli fi kulli salah. Buli musiraamu yenna ndaba mu swala zemmeka 5 osaba Allah kutaasa ekkubo ly'abaki lyababuze, n'ogamba otya ihdina sirata almustaqim, ayi Allah nnuŋŋame mu kkubo eggolokofu.
lyeriruwa sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo lyabo bewawa ebyengera bannabbi abalongoofu n'abalala ghayril maghdubi alayhim ay Allah tonteka mu kkubo lyabo bewanyiigira wala ddallin tonteka mu kkubo lyababuze katugambye okuzuula kiba ki bubuze n'olw'ensonga baganda bange abatulaba n'abatuwuliriza mwewale nnyo buli nsonga yonna omuntu gyekola kasaba gamba nga nti ekyo kizuule mu ddiini manya bubuze era bukutwala mu muliro. Thaniyan akabenjako okubiri akabid'a anna albid'a khurujan an ittiba'i nabiy sallallahu alayhi wa sallam buli muntu wazuula mu ddiini kimufulumya kubeera nti tagoberedde nabbi we. Omusiraamu yenna alagirwa okugoberera ani mu kusinza tulina kugoberera Muhammad. Kati ate ono azuddewo ekikye aba ali ku nkola yiye ng'avudde ku y'omubaka we alayhi salatu wassalam. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah agamba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وشبه الله سبحانه وتعالى أتوقع أنت أبانجي إن كنتم تحبون الله بمبانغ مواغر الله فاتبعوني مبيرين مقبير مبك محمد yuhibbukum Allah ni Allah ajabbagala. Kati omuntu yenna eyeetantala okubaako enkola gyatugamba tugigoberere mu busiraamu nga si yansomesa ya nabbi aba tugamba tuve mu kugoberani. Faman ibtada'a bid'atan yata'abbadu lillah biha, omuntu yenna asinza Allah mu nkola eyo nabbi gy'ataasomesa faqad kharaja an ittiba'i nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, aba avudde ku mulamwa gw'okugoberera Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abange si kabenjako tugambye akabenjako okubiri buli woogoberera endowooza yo n'ova ku nsomesa ya nabbi oba otujje kugoberera omubaka Muhammad lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yashra'uha fayakunu kharijan an shar'ati Allah fima ibtada'ahu. Ekikolwa kino ky'osinziza nakyo Allah nabbi wo kyataakusomesa oba ovudde ku nkola ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga ey'okumeka eyokusatu tugenda kukola ensonga mukaaga insha Allah tumalirize. Akabenjako okusatu akali mu kuzuula mu ddiini anna hadhihi albid'a, okuzuula kuno kozze nako mu ddiini tunafi tahqiq shahadatun anna Muhammadan rasulullah. Tuyina shahada biri, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kati omuntu yenna atagoberedde nabbi, omuntu yenna azudde aba shahada ye erimu ebituli Seka Siraaji. Lwaki? Kubanga shahadatu anna Muhammadan rasulullah, omuntu okakasa nti teri asiiza omutuufu okujjako Muhammad, okujjako Allah ne Muhammad mbaka wani wa Allah, oteekeddwa buteekwa kusinza Allah nga nabbi ono bwe yakola ki bwe yasomesa. Kati gwe shahada ye bamu ebituli oba Muhammad omukubemu ebituli. لأن من حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به. يناك كسانتي محمد مبكواني والله تكيدو كسينزا nga Muhammad biyejja nabyo. Wala yatajawazuha, totekeddwa kusukkakomo. Wala yuqassiru anha, atotekeddwa kubeera nti okawansi ibada z'okola olina okubeera nga tawqifiya ng'oli makkati ng'ogoberera omubaka wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Akabenjako okuna. Assalamu alaikum. Tuli bumu. Barakallahu fikum. Ensonga ey'okuna bannange, twewale nnyo okuzuula mu ddiini. Tugambe ekisooka kibadde ki? Akabenja akasooka Seka Siraaji bubuze bwennyini, si bulungamu. Ekyokubiri oba ovudde mu kugoberera nabbi wo. Ekyokusatu shahada ye ebeeramu ebituli.
kubanga shahada ejjula okoze eddiini nga nabbi bw'agikola ki bwegisomesa kati ate gwe okoze bibyo. Ekyokuna anna madmunu lbid'a at-tu'nu fi lislaami la hawla wala quwwata illa billah, oba okubya ebituli mu busiraamu. Awo ne bwetuyimirirawo ne bwetukomaawo omuntu azudde mu aba ategeeza nti obusiraamu tebujjudde. fa inna alladhi yabtadi'u tatadammanu bid'atahu anna al-islam lam yakmal wa annahu kammala al-islam bihadhihi al-bid'a. Uliza akhi al-karim, oli wajjanga n'ensonga yonna nga nzuule, ekikolwa kye kitegeeza nti obusiraamu bubadde bwa kitundu, kati ye mukulu siraaje kajja bukola atya abujjuze. Abange kituufu ekyo tekikootana ne aya ya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Muhijjatul wida, omubaka bwe yali asiibula umma eno, Allah yamukakasa navuga nti olwaleero obusiraamu bukoze butya bujjudde. Sheikh Uthaymin achalenjinga omuzuuzi yenna atulaba, fayuqaalu lihadha almubtadi' yennaazula mu busiraamu tukugamba anta al'ana ataita bishari'atin ghayra allati kamula alayha alislam. Olwaleero zeeyo ne shariya empya, olinga atuga nti obusiraamu tebwakola ki tebwajjula. Wa hadha yatadamman at-tu'nu fi al-islam wa in lam yakun at-tu'n fihi bil-lisan. Niwankubadde nga kano muketegereze nnyo abakola ebikolwa ebyo era bw'okimugamba nti wallahi tetukyogera ngoffe, tumugamba nti tokyogedde naye ebikolwa byo byekikola ki bikyogera. Ekyokutaano, ate wallahi kano kabenje kanene kekasinga ne byonna nze ku lwange. Yatadamman at-tu'n fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Abasiraamu abamu tebalina nsonyi, oba okubya ebituli mu mubaka waffe Muhammad bya mirundi egi Sheikh yabireeta wano. Wuliriza Sheikh, oba otutegeeza ebituli ya mirundi emeka ekisooka ti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'emyaka gye yawangalya mu busiraamu gwe ensonga gy'oleesenga kasagga otukakasa nti ensonga eno Muhammad ebbanga lyamala teyagirabako. Kisoboka? Ebbanga Muhammad yawangalya mu busiraamu gwe kyoleese kino oleese akalaadiko, oleese edduwa y'abafu, si bwe kiri ti Muhammad bwe yawangalya mu busiraamu ye teyabikola ki? Seeka Uthman si kubitowoozaako, teyabimanya. Yawangalya mu busiraamu nga tabimanyi. Seeka agamba wahina idhi yakunu jahilan, oba omukanyugidde mubaka ekigambo nti jahil saagala kiyisa mukamwa kyekyo yali tamanyi alayhi salatu wassalam. Abange bwe tusirikamu awo omubaka waffe kimugwana ekyo? Begendereze falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Abazuula mu ddiini begendereze, kubanga bakanyugidde omubaka nti yali tamanyi, yabwangala mu busiraamu buno naye ensonga eno teyagikola ki teyagimanyaako. Akati gw'osomye nnyo oli dokita era nakuza abantu bakuliriza nnyo ekyo dokita yayogedde. Ffe tukkirizigana ne dokita ebbanga lyamala nga atambulidde wamu n'omubaka Muhammad. Ayinza okuba dokita wa bisolo, oba dokita wa binyonyi, oba dokita wa PhD, naye nga si mu bino. Ntegereka almuhimu n'obuyivu bw'omuntu yenna bw'ajja n'atugamba nti ekizuulo kino kisaana mu busiraamu aba ategeezezza nti nabbi teyakimanyaako. Ekyokubiri, ekituli ekyokumeka, aba ategeezezza nti nabbi kale yakimanya n'atakituusa. Aba ategeezezza Kiseka Siraaji yali mukumpanya. Wa imma an yakuna kad alima biha walakinahu katamaha. Muhammad yono Allah yamutuma obubaka n'atabukola ki n'atabutuusa. Abange ebigambo ebibiri abo abazuula mu ddiini bakanyugira omubaka bimutuuka?
saba Allah atulungamizeeko ne bannaffe. Kale akabenja akokumeka akomukaaga tugambye wali mulimu okukanyugira Nabbi sallallahu alaihi wasallam obumogo bubiri, ak'obutamanya n'ak'obukumpanya, ate nga tukkiriziganyiza nti tebigwana ku mubaka waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. So kabenje kanene, obadde okimanyi nti omubaka Muhammad yagamba nti omuntu azuula mu ddiini Allah takkiriza kwenenya kwe paka ngaleseeyo okuzuula kwe. Ani kuffe yeegomba ng'akoze tawuba oyina ekisobe kye wakoze betuyita okuzuula mu ddiini omuntu ayinza okitwala ewala kwe kukola ensonga yonna mu busiraamu nga teriiko nsomesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati ensonga ey'omukaaga tatadamman tafriqi al-ummatu al-islamiyya. Buli bid'a wejja mu kitundu kyammwe eba egenda kubaawula. Wanji osanga omuzikiti naddala wano waffe mu Kampala nga girimu abantu bamiteeka emeka, waliwo abantu abagenda mu dduwa z'obubaani n'abatagenda, era nga buli kibinja kigamba nti kino kye kiri ku butuufu, kino kye kiri ku bukyamu. Byenjogera bituufu ebyo? Newe mu kika gye kiri mulimu abantu babika bimeka abatabuliigi, ate bano ffe bakabalaza simanyi bwe bityo babiyiriza. Kati bannanga akabenje akalala abasiraamu tulina kuba butya bumu. Naye kati abantu batandika okuzuula mu ddiini baba batuleetedde ekizibu ekinene ekyokubeera nti abantu bafunikamu ebitundu bibiri. Omuntu ayinza n'okuyita ku muzikiti naye kati omuzikiti sigusaaliramu kubanga tebakola bino byenkola. Nasalullaha al-afwa wal-afiya. Ulira Seeka agamba lianna al-ummatu al-islamiyya idha fataha al-baba laha fi al-bid'a sara hadhihi yabtadi'u shay'an. Ojana kusanga omuzikiti ng'ataba muzikiti gundi baba ine ekizuule kyabwe, ate mmwe abeene temutakola ki byakuvuganya. Aba wano babyo ennyimbe, ate abeegundi bo basoma mawulire. Kati bano nabalangira bali nti bakola kibikyamu. Tugende mu maaso. Fa idha swara an-nas, jukira ati Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza atugaana okwawukana. Agamba atya? إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Sikirungi bannange kubeera nga omuntu oyawula mu baki mu basiraamu. Osanga abasiraamu muzikiti ng'olaba abakyala abambalako ng'obusiraamu bwe bubagamba, abalala nga baboola bannaabwe abatambala ng'obusiraamu bwe bukola ki bwe bugamba. Akati omuntu ayaleese okwawula mu basiraamu bo tukoze bubi. Wanadribu mithlan. Seeka tukubira ekyokulabeko. Seeka Siraaje jangu olaba byensoma weebiri wano. Jangu wano bano bakulabe. Olayinza okulowooza nsoma byange. Seeka atukubira ekifaananyi nga kirina Uganda. Olwo Seeka yafadda yawangalya mu Buwarabu naye atukubira ekifaananyi naye nga kijja olwaleero mu Uganda wano. Agambye wanadribu mithlan, tukuba ekifaananyi ulaika alladhina ibtada'u 'ida miladi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abatandikawo mawulidi weebiri wano weddireyo. Waswaru yahtafiluna, era bakuŋŋaana mu mizikiti egy'enjawulo. Tebaliyo abo? Ono Sheikh Uthaymeen yafadda naye ekifaananyi kyakuba bw'okyambaza Uganda weekiri kati. Aga nti abantu bakuŋŋaana ku mazaalibwa g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nga baga nti olunaku lwe yazaalibwamu wadde nga nakyo kiriko kwe. Wa huwa al-yawmu ath-thani 'ashara min shahri Rabi'il awwal, nga 12 Rabi'il awwal. Uli Seeka baga nti atadruuna madha yaqulun liman la yaf'alu hadhihi al-bid'a. Gwe atagenzeeyo Seeka Siraaje omanyi bagenda okugamba atagenze kibuli mawulidi oba Supreme Council yaqulun bagenda kugamba nti haulai yaghdabuna ar-rasul. Sajja obusi bulungi bunyigira omubaka Muhammad.
gwatagenze mu kizuule kyabwe olaba eddiini bwe kutusema bibiri abagenze mu kikyamu bagamba gwatakoze eki atagenze mu lumbe wammwe gwe yasigadde lugoba yasigadde kawembe bakugamba nti gwe mukyamu naye ng'ate bo bagenze mu kiki walihadha lam yafrahu bimaulidihi bantu mwe muli babi temwasanyukidde mazaalibwa ga nabbi muli babi nnyo temwagenze mu dduwa twagenze mu dduwa ya kitaffe wama ashbaha dhalik n'ebirala bingi mubimanyi abantu buli bakulaba nga togenze mu kikyamu ate gwe bayita omukyamu ate nga Seeka agamba walhaqiqa ekyamazima anna almubtadi'u ono azudde kyazudde mu ddiini tatadammanu annahu yubghidu rasul sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku nsonga zetulabye mabega eri ababaddewo mu musomo gwaffe tulabye ng'omuntu ono azudde mu ddiini ayawukanye ku nkola y'omubaka Muhammad kati ku ffe mbinze atagenze mu kikolwa kye ekibi naye ani anyigira omubaka njagala ansa kuva mu mmwe nze sigenze kubanga omubaka teyakikola ki ate ye agenze agamba nti nze atagenze nze ayina obusungu ku nabbi saagala na nabbi ye yennyini agenze mu kidaalo omwo ye mulabe wa mubaka Muhammad kubanga byagenze okukola omubaka teyabikola ki teyabisomesa alayhi salatu wassalam ensonga esembayo tugambye gye tuvuddeko egamba nti kirimu okutula mu baki mu basiraamu buli abali ku nkola yaabwe ne balowooza nti be batuufu ne bakanyugira abatagenze eyo nti ate be bali ku bukyamu ate nga akyamazima abatagenze eyo be bali ku mazima ensonga esembayo barakallahu fikum anna albid'a wano wakulu nnyo idha ntashara bid'a buli weesaasaana mu kyalo kyammwe ebaako sunna gyesangulirawo ddala salaamu alaikum buli weesaasaana esangulawo sunna funa engeri gy'okifurezingamu awo nno mukyegendereze buli woolaba nga abantu batandise okuzuula mu ddiini babaawo enkola entuufu mu busiraamu gye bajjawo ne bateekawo eyaabwe bawo ekyokulabirako omusiraamu bw'amala okusoma Qur'ani babadde namusomesa nga basoma Qur'ani alina kusembesayo ki walam yakun lahu kufuwan ahad ng'omaze okusoma ozzaako kigambo kyawe kyosembyayo abala basembyayo nti sadaqa Allahu al-azim ekyo kyekimu ku bizuule tekivaako ku mubaka Muhammad ye omubaka yagamba obanga omaze okusoma Qur'ani obadde waseekawo ogenza okusoma ng'omaze okusoma olina ebizibu byo zaako ekizibu ky'oyina naye kati ono bamaze okusoma Qur'ani mama Khadija sadaqa Allah kitegeeza nti Allah ayogedde mazima n'abiikako Qur'ani olaba nti ekizuule kino kyaleese kimusuubiza obulungi buli omubaka bwe yasomesa omubaka yasomesa nti bw'oba amaze okusoma Qur'ani zaako okukola kutya kusaba kyoyagala kati abantu bangi balina sadaqa Allahu al-azim buli wamala okusoma sadaqa Allahu ne ku leediyo bibaako okwo naye nga bw'okiwulira ekigambo ekyo nnyini kyalaba nga kiki kirungi naye nga kisangulawo ate ekisingako okuba ekirungi baweeyo ekirala omubaka Muhammad yatusomesa naddala mu maka gaffe okuliirako awamu wangi naye amaka gaffe abantu balya batya emmere ku dayiningi buli omu bamuwa n'akola ki naye ng'ekiri sunna nagenzeko ne ku mukolo eyo batusimbiza ku layini emmere ya layini emmenya oba onayagala okumala emmere eyo ogenda okulaba kusimbya eriiso n'oteekako obumere butono naye ekiri sunna mu nkola y'obusiraamu kutuula wansi ku lujjuliro ne mukola ki kati ndoza olaba kino kye mukoze kino kijjeewo enkola entuufu eya nabbi abantu batuula wamu ne balya n'emmere bamu baraka naye buli omu atuula eri awo mu kisenge atudde ng'okulwa akutadde eri yamanyi n'empisa zennyini ojjukira nti twatuulanga ku lujjuliro nga taata ye kamanda abatunuulira mwenna yatuula ku ntebe bw'ati n'abatunuulira mwenna nga muli eki empisa z'abango naye kati buli mwana yeeyisanga bwakola ki tuli ku nsonga ega nti buli abantu bateekawo enkola empya mu busiraamu baba balina enkola entuufu esingako obulungi gye basanguddewo mugenda kumpaayo mwe abali wano ezimu ku nkola abantu ze bavuddeko tuzijjukize abasiraamu bazitegeere kinaasoboka
barakallahu fikum. Ulira omu ku basalafu abatusooka yagamba mabtada'a qaumun bid'atan illa adaa'u min as-sunnah mithluha. Tugambye nti idha ntashara al-bid'a adaa'at as-sunnah. Buli bid'a bwejja esangulawo ki sunna. Mugoberere omubaka Muhammad mbagerere ekyokulala. Omubaka Muhammad amazaalibwa ago abantu ge batijja nago yagakuzanga atya ye sallallahu alaihi wasallam. Yasiibanga alayhi salatu wasallam buli wa Mande n'olwokumeka n'olwokuna. Kyokka ate olwokuba abazuuzi babi nnyo ate ku lunaku olwo lwe bagamba nti lwe yazaalibwa ate babafumba mu myumbo gya mmere. Olaba ekikolwa kyabwe kye balabanga kirungi kisanguddewo ate kiri ekiriko ekikolo. Mumpeeyo sunna z'omubaka Muhammad abantu ze bavuddeko tumalirize omusomo gwaffe. Barakallahu fikum. N'abakyala bajja tuwa sunna ki? Barakallahu fikum. Muganda waffe atugamba nti okwebaka ng'olina ki? Omusiraamu ogenda mu buliri ng'olina wuzu mina sunna. Naye omuntu agenda bugenzi n'agwa. Naye sireka basonyiwe. Omuntu agenda atula ku TV ajuddeko ssaawa emu ali kazannyo ne kavaako agataliiko nfuufu NTV simanyi ati 9 agenda okutuuka okwebaka kusaawa mukaaga mu mubiri gwonna gukubiddwa. So sunna abantu bagivuddeko mwebake nga mufunye wuzu. Ekirala kusoma suratul mulk bwe guli tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bw'obanga ogenda okwebaka sunna eyo abasiraamu bagivuddeko tugibajjukize. Endala okuliisa engalo mina sunna. Abantu baliisa fooko. Abaddewo kimanyi nti mu busiraamu kati ogere ku bamaama bano waliwo sunna gye baafiisa. Kya mu nkola za busiraamu omwana wo bw'aba akuze babaweereza mu baani mpozi senga yakuze naye Kadija Fatuma gwo okuze naye gwo olina omumukola ki? Okumweterereza n'omubuulira naye babasindika eyo oluusi ne babayigiza n'obulogo. Ate taata yayogera n'omwana omuwala ate maama nayogera n'omwana omulenzi. Y'enkola y'obusiraamu. Abantu bakyagirika eyo. Salaamu alaikum. Taata nze kennyini nze nina okwogera ne mutabani wange Siraaji mubuulire engeri gye nkuttemu nnyina. Ne maama yalina okwogera ne Fatima amubuulire engeri gy'akuttemu ani taata. Olaba kati abantu bajjawo enkola eyo kyova olaba nti ensi ntabangufu. Munzijukize sunna bakulu tuve wano. Barakallahu fikum. Ekya mu nkola za busiraamu okuggalawo amadirisa n'okuyita abaana bajja ebweru. Naye osanga omwana tali mu ngoye muno obuli enkoko buli bweru shayitaani zibayingirira awo. So mina sunna awo obudde ebuzibira okola kutya kuyingiza abaana mu mayumba n'okuggalawo amadirisa. Era mina sunna seeka ku kyotubuulidde obutasuza muliro muki mu nnyumba. Tumalirize sekaseera gye tuwa sunna yerabiddwa. Barakallahu fikum. Haja okomye ewaka obutagwa ku bantu ovudde n'ekyokutola salaamu obusiraamu tebukkiriza kugwa ku bantu. Wagenda Masaka okomyewo n'osooba kandaye maama Fatuma ono kyabeerako nga siriiwo. Omaze ebweru myaka emeka tomutegeezezzaako n'ojja ng'osooba n'omugwa. Si kya mu busiraamu. Obusiraamu tugamba kubeerawo ne alamu. Era bajjajja baffe Allah basaasire bwe yajjanga ng'akomyewo abava Luweero yaweerezanga omuggo gwe n'ekkooti ye n'ezinzimiya. Kati ne bamalaga nti omukulu akoze atya akyali mu tawuni awagula ku byakulya naye kati oli akugwako bugwe ne kati n'agikuba bukubi ajja nga sinayipa. Si bituufu. As-sunna ekiri sunna ate era n'abakyala bennyini era kya mu nkola za busiraamu okwetegekera baloowo aleme kusaba mu nviiri z'osiibyemu. Mina sunna ndegereka okubeera nti omuntu era n'ekirala mu nkola za busiraamu n'abajjukiza sunna ey'okuyingira mu muzigiti n'okugula okwaki okwa ddyo okufulumya okwa kkono n'okusoma edduwa ng'oyingira omuzigiti okuyingira mu muzigiti n'osala laka mmeka okusalako eswala y'ekiro. Ezo zonna zetwogerako sunna okuzizza obujja. Ne wallahi abantu abazuula mu ddiini si benkanya kubanga sunna z'omubaka bw'ogamba zizikola otuuka kufa nga tozikoze eki
naye ate oyo n'agamba ate wakiri ye kazuuleyo nga ne sunna zimulemye. Kale tubakubiriza bannange okuteeka mu nkola sunna z'omubaka Muhammad, okuzizza obujja ate n'okufeebya ebizuule. Tahira Islamic Center dawa programs zino muziwagire, simu zaabwe zezo ku screen zammwe, mbaweereza akasente oba olina 50 baweereze da'wa eno ebeerenga egenda mu maaso. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.